Sweetheart wo yakwogereza oba gwoyogereza oba gwonootera okuwasa bw'oba olaba mwenkanankana muyina ebibagatta yo Bayibuli ekyogerako ki? Babuuzaako mwena mikwano gyange amanya gange Nzerukomwa Jonathan bw'okuba gwe mulundi gw'ogusoose enkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry bw'oba tonnaba kusubscribinga bambi ku YouTube channel yaffe kwata kagamba ako akamyufu ako subscribe kakoneko kona kadaako kirungi nnyo ojja beera ng'ofuna video zonna ze tunaabeera tuteekayo gwajja beera ng'asooka okuziraba genda ku Facebook group noonya Jack Online Ministry likinga page yaffe kuliko ennamba zaffe bw'oba ng'otwetaaze ku WhatsApp genda ku WhatsApp yingira inbox tubuuze ekibuuzo kyonna ekikwatagana ku kukkiriza okw'ekikristaayo eyo Bayibuli omukwano wamu n'obufumbo ate neera tulina ne Facebook group genda mu Facebook group yaffe tubeera tuteekayo endowooza zaffe ez'enjawulo buli lunaku leero nzogabanako naawe Mbakolinso ekyokubiri essuula ey'omukaaga olunyiri lw'okumi lugamba nti don't be unequally yoked with unbelievers ekitegeeza nti temusibibwa wamu bwe mubanga temwenkanankana neeyongerezaako n'abo abatakkiriza tetusibibwa wamu kubanga tetwenkanankana naye leero tugenda kukwata ku kigambo kino osibibwa otya awamu n'omuntu nga temwenkanyenkanye oba unequally yoked. Tugenda beera nga tugesa ebifaananyi bibiri mugenda beera nga mubiraba maaso kaawo tulaba ente ezirima tosobola gisiba nte nnene n'ogisiba n'akalogoyi mukamanyi akatini oba embalaasi zino ezivuga ebigaali embalaasi tosobola gisiba n'akalogoyi kubanga tezenkanankana akalogoyi kaba katini ate embalaasi nga nnene kati ebigaali bye bagiteekamu ebinene ebyo bye bayita biyoko kati ne bwe ziba zigenda okulima ente n'osiba akata akatini n'okasiba n'ente nnene ogenda okwesanga ennimiro eyo terimiddwa. Kasita obisiba wamu nga tebyenkanankana ekimu kiyinza obba nga kiwanvu nnyo nga kyamaanyi nnyo nga kisika kiddeene kirala kidde eri ku nkomerero ya byonna ng'omulimu tegukoleddwa nga byonna bitambula bidda luuyi na luuyi kati gw'otegeera otya nti n'omuntu gw'oli naye temwenkanankana neera nga kizibu okubeera n'obufumbo obw'essanyu. Ekisooka enjawulo mu bukulu obw'omwoyo kyentegeeza omukyala nga gwe mukulu mu by'okutegeera Katonda ng'omwami muto ng'abigenda kitini kati jjukira nti bw'otuuka mu bufumbo omwami yalina okukulemberamu ate gwe olina okugondera bbaawo kati ojja kufuna obuzibu oba okugondera Katonda oba okugondera mwami wo ku nkomerero ya byonna oyinza okusalawo weerekereze okukulambya obwa Katonda okone oba si kyo ojja kubeera ng'osigala okula naye nga by'oyogerako omwami tabitegeera mubeere nga mwekuuba oyogera byakuweereza Katonda oyogera byakwogera oyogerera mu nnyiriri nga ye tabitegeera ng'omusukkulumyeko kati ekijja oleetawo okwekuuba oba okwawukana naye tekitegeeza nti nno kati muleke nedda naye munoonyeemu embala nga 3 ekisooka mwetegefu okuyiga ayinamu embala ey'okuyigirizibwa oba is it teachable. Ekyokubiri osobola okufunayo abantu abosobola omuteekako oba bosobola omulinaanya basobola omutendeka asobola okukulemberamu mu by'obwa Katonda abeere ng'atendekebwa ekimala abe nga akukulemberamu mu by'omwoyo. N'ekyokusatu ayinayo obubonero gwe bw'olaba obulaga nti naakula ayina ennyonta ey'okuyiga bw'abeera ng'ayina ebyo osobola okutereera naye naye bw'ogenda naye nga gwe mukulu mu by'omwoyo ng'ebya Katonda abigenda kitini neera nga ku kyaki agendayo lumu mu mwezi kiyinza okuwa obuzibu okutereera n'omuntu oyo kubanga gwe ebyo bya bwa Katonda nnyo ng'ate ye abigenda kitini. N'ekyokubiri enjawulo mu ebyo bye musoosowaza oba bye mutwala ng'ebikulu bw'obeera ng'oli mukyala naye nga gwe ssente zo bw'ozifuna ekikugira mbwongo okusooka kubaako ky'okola eky'obwakabaka bwa Katonda oba kuwa ku kkanisa oba kuyamba bamulekwa ng'ate ye ssente ze zimu bw'abeera ng'azifunye yeetaaga kugula ntebe oba genda out kati ojja kwesanga ssente munaabeera nga muzifunye embufumbo mujja kufuna obuzibu mu kukola okusalawo kati gwe ng'omutima gwo guli mu bwakabaka bwa Katonda ng'ate ye ali mu byakwezimba mubeere nga mwekuuba sooka omubuuze nti ssente bw'obanga ozifunye kiki etusookerwako oba mulabe biki byateekamu ssente okusooka.
kankuwa ekyokulabirako ekyokubiri oyinza obbeera nga gwe bayibuli gy'otwalanga kyekigambo kya Katonda neera gy'okulembeza gy'oyagala musinziireko okukola okusalawo kwonna naye ye ng'agamba ebyo bigambo by'abantu byawandiikibwa abantu badda nnyo tebirina ngeri gye biyinza kukola mbulamu bwaffe kati gojja bbeera ng'oyagala kwesigama ku kigambo kya Katonda kyekigamba naye ng'ate ye akirwanyisa bulwanyisa ayagala okusabako naawe gwe ng'oyagala okusaba tugende ku kanisa yeemu tusabire wamu naye ye ng'agamba nze ne bwe nsabira eno n'okuŋŋaanako awamu mubeere nga mumugenda okwebaka mube nga musabira wamu nga naye takyagala kati obeera owulira nga ojja sika mugwa n'omuntu oyo ate nga gw'olina obbeera naye mu bulamu bwonna ku nkomerero ya byonna oyinza okwerekereza ekyo ky'okkiririzaamu osobole okusanyusa mwami wo okuuma emirembe mbufumbo bwo oba si kyo okuva mbufumbo bwo n'okisuulawo n'ekyokusatu era ekisembayo enjawulo mbiruubirirwa bw'obeera ng'ekiruubirirwa kyo ekinene ekitokota munda mu ggwe ky'otayinza kwerekereza katugeze kyakuweereza Katonda kubeera mu kkanisa full time kati nga ye ekiruubirirwa kye kyakubeera mu entertainment oba sports mujja kwesanga nti eyo gy'oli gy'ojja okuwa obudde obusinga obungi okulowooza na byonna ne ssente kati naye ajja kukola kintu kyekimu kati mujja tuulanga awamu nga tewali bibagatta wabula ssente zo oyagala zikole mu kiruubirirwa kyo naye ekiruubirirwa kye kyayagala okubeera ng'atwala mu maaso kati ku nkomekkerezo mujja kwekuuba mumalirize nga mukoze bwe muti oba okwawukanira ddala kale nakyo kirungi nnyo tunulira ku biruubirirwa by'ono n'ebyoli waliwo ebibagatta tegeeza biruubirirwa kati nga mwenna muli mu kkanisa ng'ono alimba ana ng'ono alimba asha ng'ono alimba sumba omulina ekiruubirirwa kyekimu naye ŋŋamba ng'ono ebya Katonda abigenda nnyo ng'ate ono naye awaayo nnyo mu bya sports oba ebiringanga ebyo Bayibuli eyina weegaana abantu abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okubeera awamu olw'ensonga tebenkanankana nedda tebagaana naye gye mukoma obbeera n'ebintu ebibaawula eby'enjawulo gye mukoma obbeera nti muyinza okwekuuba ne mubeera nga temujja kusanyukira mbufumbo bwammwe ku nkomerero abamu bamaliriza nga baawukanye olw'ensonga ebibagatta byanjawulo naawe omukyala kyandibadde kirungi omwami gw'ogenda naye ng'akusingako mu by'okutegeera Katonda oba nga mukulu mu by'obwa Katonda bw'aba nga si mukulu mu by'obwa Katonda funayo omuntu omulinaanye omukulu mu by'obwa Katonda abeere ng'amuyigiriza asobole okukulemberamu mu by'obwa Katonda nga mumaze otuuka mu bufumbo mwebale nnyo okubeera nti nomulaba video zange bw'oba nga tonnaba kusubscribinga nkwegayidde bambi sooka okwane kagambo ako ka subscribe tuleeta video nnyingi nnyo mu wiiki ejja Mukama bawe omukisa Jack Online Ministry